Tukwaniriza nate ku Focus TV yange erinnya Ade Wilberforce ekirime muyanja, and of course muvubuka kola ye program oli munnakyankwanzi munnakiboga nesingo yonna okutwaliza mu ntegeeza munnamityana ne munnakasanda. Bino bye twogera si byakuba nti tubijja mu bantu banjawulo. Abantu be tubijjamu bebo bennyini be wakula nabo ku kyalo, be bantu be wakula beegomba, be bantu bozola banga bakola ebintu eby'amaanyi ebyenjawulo mu ggwanga. Today ndina omukyala yavuganyaako ku ntebe y'obwannantebe oba gye twandiyise MP Kyankwanzi District Ntweve constituency. Omukyala ono ku myaka gye naawe alaba tolina nnyo kyanjawulo oba talina nnyo kyamaanyi kyayawukana naawe, naye obuvumu bwe yabwolesa ng'ajja okwesimba okuba ne be yavuganyanga nabo abaali abakyala ab'amaanyi abaludde mu kintu kino, naye nga yali mumalirivu ekimala okujja era n'abaako kyakola. Omulamwa gw'olunaku tugenda kwebuuza obumalirivu naddala mu baana abakyala oba abavubuka abawala, obumalirivu buno buyamba butya? Obumalirivu no bwetaagisa ki omuntu okubeera nga obumalirivu n'ofunamu ekyo ky'omaliridde okukola? Lwaki abantu si bamalirivu kimala? Bwe tuli naye leero ka tumwanirize tovaawo. Gwanga mujje, gwanga mujje, eno nsonga yakwekulaakulanya. N'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo, anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo, okutimba, bakola keeki wamu ne jjuusi omuwoomu. Gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola, nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta, okukola daddies ne crisps, okufumba emigaati, okuwandiika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Jangu oyige nga bw'okola. Ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council, ate e Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Focus Group yange, learn, work, market, sale. Gwendi naye y'omukyala Evelyn Comfortable. Erinnya nange nalyebuuziza gye lyava. Tusanyusa okulaba ku Focus TV. Kale mukama wange, nange neesiimye okukulabako. Briefly, omulabi waffe owa Focus TV yandyagadde okumanya katono nnyo omukyala Evelyn Comfortable yaani. Briefly otuyisizemu chapu oluvannyuma tusikinge ku mulamwa. Abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusiza nnyo basebo ne banyabo. Mwebale kwagala nsi yammwe. Erinnya nze Evelyn Ssebwana Comfortable, mukyala munnakibiina ekya National Unity Platform nkyenyumirizaamu ky'amaanyi g'abantu. Mukyala eyavuganya ekisanja ekiwedde entebe ya Woman MP oba mubaka omukyala Kyankwanzi District. Nze yalina kaadi ya Nuupu era omukyala ow'amaanyi omuvumu. Bagamba Kyankwanzi Kato Corridor n'oleeta kaadi ya NUP oba mukyala mumalirivu. So neesiimye okuba naawe nga tetugenda kwogera ku bumalirivu. Evelyn muzaale wa Mukyankwanzi mu ggombolola y'ewa Ttuba ku kyalo ky'omukikajjo. Azaalibwa omugenzi Philip Tusaasibwe n'omukyala Businje Caroline muzzukulu w'omugenzi Byekwaso yeebase mu kikajjo. Kyensiza okunyumirwa omukyala Evelyn munnakyalo munnange tugenza okwekanga nga ffenna tuva mu nfuufu ya Watuba. Manyi batuyita bannakyalo, naye oluusi ate ekyo kye kitufuula abavumu okubaako n'ebintu bye tukola oluusi bannatawuni oba beyita ab'omu tawuni bye batasobola. Omukyala Evelyn, gwe ng'omuntu oli otya after the other
ups and downs ezaliwo mu biki byonna nga bimaze okuggwa, how do you obulamu buli butya as per now? Neyanze nnyo ssebo. Ekintu kye twatandikawo ffe nga bana NUP, it wasn't easy. It was a long journey nga tetulina short time. Ne mu byonna nebaza Kyagulanyi yatuwaniriranga taata. Twatuukanga mu bisiriko ebimu n'ebikaluba naye twasobola okutambula ogenda ne tulumala. And bw'olaba Evelyn olangera embeera simbi, tuli bavubuka tumanyi nti waliwo ebisoboka lumu n'ebikaluba. So mu buli mbeera bw'oba osinzidde ogumira kyonna ekinajja. Twebaza Mukama yatuyamba bannaffe omuwendo ogwayitawo ne guyitawo. Nalwo njagala oyogere ekigambo focus group yange. Focus group yange. Obviously buli bw'okyogera efuuka yo. Yes, kinkakatako. Kinkakatako okumanya ki? I also still be focused here. Exactly. So honorable, omulamu gwaffe ogulwa leero abantu tugenda kugera kwekkiririzaamu. First of all, watulaga obuvumu bwe wavaayo n'ogamba nedda ekijja kijje enkyukakyuka etandika naffe abavubuka ne wekkiririzaamu n'ogamba kankitwale newaffe gye nzaalwa enkyukakyuka tutandike nayo. Obuvumu buno obujjawa? Obuvumu buno mukama wange nyinza obutaboogerako bingi naye ndi mukyala muto nga bw'ondaba mu myaka. Yes. Kyokulala nasoma bitabo nga mbiina. Obuvumu wembujja Kyankwanzi nga bwogira Kyankwanzi Mpambe siyo bagimanyi Yellow Zone. Ate ye waffe gye nzaalibwa, ye waffe gye nva. Naye ng'ate bannayuganda twagala nkyukakyuka. Even na developing ekirowoozo ekyokujja n'enkyukakyuka mu Kyankwanzi. Nga bali babba tolingira mu bali buli kimu kitambula bulungi, emisolo tegitunyigiriza, tuli bulungi, ate bannakyankwanzi otumanyi tebatulowoleza na kwambala nigiina. So ng'ate Evelyn tulaba ffe abalimu abamu abakyala n'abavubuka okusinga tunyigirizibwa. Nze neŋŋamba nze agenda ku ludda lw'abanyigirizibwa bingi ebijja okunsisinkana era bintawaanye, era entandikwa teyali nnyangu. Obviously batiisatiisa abazadde ne boogera bye boogedde awo, you won't manage, you won't do it. Naye omuvubuka gy'ali eyo oba omukyala gy'ali eyo bwe weekwasa Mukama n'omalirira bw'otunuulya kati nga Kyagulanyi talina kyali. Sajja mutono nga bw'omulaba si yali awo nti atiisa amaaso ng'olanga amiini, but obuvumu bw'okuguma n'amalirira ffe kennyini bwatuwa amaanyi. Mwebaza nnyo omusajja oyo kuba yalaga omuvubuka nti olina ky'osobola faananyi kiri ekyatibuhabulwa. So obuvumu ne tubugjeeyo, enjiri nejja ng'etambula ng'esaasaana, ne batuzangamu amaanyi, ne tuguma ate ne tumanya okuzaalibwa kufa n'okukula kola ki. So Katonda alina kyatiyo mu maaso awo obeera ojja. Twakiwangula and indeed twawangula. Yes, Kyankwanzi we performed very well ku presidency. Newankubadde ku parliament level twafuna bannaffe ab'emitima emiruguvu abalwanirira nga bw'omanyi Uganda, for them they go to parliament balowooza ku kya ssente, tebatolowooza ffe bantu ba wansi. Linaayiwamu omutitimbi gw'ensimbi nga Evelyn mwana muto, kati abo abaana abato naate mumanyi ne Katonda yagamba abaana abato be bakola ki? Basembeza mu maaso. Era tulina olugamba emiti emito gye giggumiza ekibira. Naate bwe tuvaayo nga mutugamba tuli bato nnyo. Mwagala experience oba mujagala mu lubuto simanyi. Honorable, biki omuntu byatunuulidde ebigattibwa ku buvumu? Omuntu biki ebyo ebigatta ku buvumu bwo n'ogamba no after okwekkiririzaamu biki? What are those things ebigatta ku buvumu bw'omuntu? Omuntu okubeera omuvumu n'oguma, ekisooka n'otunuulira area w'oli. Tuzadde abaana, abaana baffe bagenda kukula. Eyo omusajja yatandika okufuga nga tetunazaalibwa. Ne kati ali kufa abazzukulu bannakasatu oba. So osooka n'otunuulira area w'oli n'omanya nange enzadde. Still omwana ng'agenda safalinga kye kirimu ekiriwa? Ekiri mu ggwanga. Gyatuuka nga ye ekitole kya sabbuuni kya 50.
Exactly. So awo n'oyambala amaanyi n'ogamba nina okukola ki nina ogenda nwanirira ensi yange. Ekyokulala obuvumu obujjawa bw'otunuulira Uganda yaffe bwetambula mukwana abalalu si be bano abali ku kkubo bokka boolaba abambula engoye ne batambula bati olw'otuuka ng'olaba onyigirizibwa mbeera neekunyigiriza yo yokka ekugjayo gy'oli n'ogamba ne bannange bwe banga Electoral Commission eyagala sini ey'omukaaga nga njiina nga nja kusitula eddoboozi lyange njogere eri omuvubuka amanye naye alema okuddamu okwetiiririra lwaki tetutambuza njiri eno. So embeera eri oluusi n'omuntu nga tukizeeko neno mu kukola omuntu embeera gy'alimu yandigikozesezza nga akakisa okubaako kyatandika. Yes. So oli eyo oli muvubuka oli mulimi nebyolima tebitambula akabeeyo kalaka toyina ngeri gy'olivaayo bw'olivaayo nga tosituse na ddoboozi lyo n'okola ki n'oyogera n'ovumirira ekintu ekyo. Era tukikubiriza nnyo abavubuka tokkiririza mu kintu kikunyigiriza. Vaayo oyogere ensi ejja kukola ki buli w'osirika oluusi weetuulako oli okutambuza ebibye byakola ki byayagala naye buli lw'olivaayo n'okivumirira bajja manya nti kati this time round Uganda yakirabye nti omuvubuka munyiivu era ne bamanya nti omuvubuka ayina kye yayagala nga ye kyayagala bamukolere. Yes. So abantu be twasindiseyo mu Parliament abaayitawo baganda baffe tubayinamu essuubi ly'amaanyi ffe nga ffe abaasigadde emabega era abeetaaga okutambula nabo tusuubira nti omuntu wa wansi ono anyigirizibwa eno Evelyn gye yava olw'embeera asomye ebitabo alina talina mulimu bw'anaagenda okulima ebbeeyi ogiraba ginyigiriza toyina woyita tosobola situla ddoboozi bw'oyogera nga bakuyigga lwaki ayogera lwaki avumirira gavumenti naye nga ate tebamanyi nti obukulembeze butambulizibwa na birowoozo bito emyaka emiteejo oba ne ideas. Yes. Kati speed gye nnina si ye speed ate mukulu wange ayagenzeyo gy'ayina ekitegedde. Honorable nga tuzeeko ku baana ab'obuwala nkulembeza abaana babuwala because you are oli mu age bracket yaabwe biki ebiremesa naddala abaana ab'obuwala emyaka gyo okwekkiririzaamu okutandikawo okukola ebintu ebyenjawulo naddala tuli mu perspective ey'okukola. Yes. Abaana ab'obuwala abo okusinga kale ku obulamu obuliwo kati bwe tuba twogerako baana abasinga bali mu masomero basoma ne banatambuza n'amala course challenge eriwo ne tulinda emirimu gye tusomeredde and kirala abaana ab'obuwala obuzibu kye tuyina we don't have the capital. Kati batunula emyaka gy'olina ne banga oli muto tebasobola kuwola ssente ng'ezo. So omwana ow'obuwala akyayina challenge mu bintu by'okukola lwa nsonga eyo nti tumala okusoma n'emirimu tegikoze eki. Baganda baffe balabye nga bagenda mu nsi z'ebweramu tebadda nsonga yaki ya ssente. So omwana ow'obuwala nze bwe mbeera njogera era nsigala mukubiriza ne muga ayambala amaanyi naye n'okusinga ebya Evelyn byesigama Katonda buli lw'oli binkwasa buli kyokola Katonda waakubeera ku yes. Musabe olyoka otambuze programs olina okola ki okutambuza. N'omwana ow'obuwala tukyalina ebizibu bingi ffe abamu abasinkana ababeezi nga si bakyoyisiza ffe abakabanyisanyizibwa mu mbeera y'okunoonya omulimu. You had in Kibogo omuwala baamuziika nsonga ya mulimu mwana muto ne bamutta mu bintu ebitaliimu ne bamuziika naffe naye nga yali anoonya mulimu. So abaana abawala twetaaga obuvumunera kati bwe tuvayo nga tuli bato nga bwe tulaba nga ffe abaagala okujja Uganda yaffe challenges ezo tuzimanyi era tuzirowoozaako zikolako. Omwana omuwala avuddeyo atya agumya atya naye nze mbakubiriza abaana abawala totyanga buli lw'oguma nakugambye dda ne Katonda akola ki atangaaza emikisa gyonna. Yes. Kati Evelyn muntu w'amaanyi ate munaye mukyankwanzi they know her naye ng'ate entandiko era katandika nga ka small girl kakana akato. Yes. Omwana omuwala bw'ovaayo ensi ekuwulira era tebatuula mbagamba nti obukulembeze buli mu ngalo zaffe. Vaayo oyogere teweetuulirira. Abaana abawala tetulina tunuulira nnyo bitabo byokka bw'oba olinawo otema enkumbi olimako n'ebyobulimi birimu ssente. Yes.
businesses we ziri entonotono mwana omuwala wayinza otani mobile money obutonotono obwo bingi nnyo byosobola otunuulira mwana omuwala n'avaayo nobaako byeweetandikira honorable nga tukyali mu buufu obwo bwennyini oli mukyala okwasaganya otya omanyi abakyala abamu bolusi bawa excuse naddala abaana ab'obuwala abayingidde mu bufumba balina abasajja balina abaana obuvunaanyizibwa obw'emirimu oluusi buzitowa ne businga ku maka nosanga oli omulala nga ye ate amaka obuvunaanyizibwa bwawaka bumulemeseza okukola. How have you managed okusobola obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri era osigala nga ogenda mu maaso? Nkwebaza mukama wange omwami wange mukulu Ssewana Francis twatula ne tutula ku mmeeza era ayagala nnyo ensi ye ne tudesigninga program even agenda kulwanirira nsi ye. She needs your support. Ne tukkaanya ebibeerayo ng'omukyalo bimanyi boogera bingi bye musinkanayo naye okusinga kukkaanya ku mmeeza ate ng'omukyala n'osigala ng'omanyi obuvunaanyizibwa bwange ki, nina amaka nina abaana nina omwami so newankubadde mba ntambudde naye nina ki, nina omubeezi ewaka yes ate nga era oba kifaananyi kirabibwako kibajja kulaba otwaza amaka ago balyoke bakwagale kubanga tojja tutwala birowoozo bya maka nga tusobola kwandolinga gago. So mukulu Ssewana mwebaliza ddala Frank mukwano gwange oyo mulirwana wange mulungi yampuliriza nti wenatuukanga ne bigaana ngera olaba tulwana babiri bwoze n'otuuka ewaka tetulwana tetuyombagana wabula tukkaanya mukwano kino kyaganye ntitugenda kola bwe tuti so ne tutambula mpolampola nga tetufunye enduulu. Abaana bato wabaawo abayambako akatinitini bw'okomawo n'otandikirawo nga mami naye nga tetubasuuliridde kubanga ate bw'omusuulirira omwami alowooza birala rememba okyamwetaaga ate ye musajja wo gw'oyina. N'omukyala ono agenze ku kabizinesi k'akedduuka aleme kuddira bwongo bwonna kubuteekamu. Okay, we need money ayina okukola naye ate omwami w'amaanyi nnyo gy'oli luli lubiriizi lwo obuyambi bwonna abakyala yes kativulin ali ku palamenti mukulu Ssewana ayinza oba nga ye tasobola kukyesimbako naye ate yakutuusiza wawa ono palamenti w'oli era okyamwetaaga. Jjukira olumu n'abaami baffe abo batuwabula ne Evelyn leero wayambadde bubi oba leero wayogedde bubi so leero nedda kaganye so ne mutetenkanyizaawo naye ng'omwami kyamaanyi mu maka kyenyinza okugamba though I'm a politician but I respect him. Weyanzija wala ate nga niwantuusizza wala era n'endabika eno mwebaza omwami oyo abadde mpagirwaga muto. Yes, even up to now. Okola kyamaanyi okulaba information oba eggulire eddungi bye tuba tukuleetedde. Ku program Vubuka Kola tuli basaale nnyo okulaba nga tukuweereza abantu abo abaffe abantu baffe bennyini era stories eziri original. Manyi lwaki ngamba nti ziri original lwansonga oyinza obutagiraba nnyo ku TV za njawulo era oyinza obutagiraba nnyo ku bintu by'enjawulo naye ogiraba wano ku Focus TV yange kuba twagala tulage ebyaffe era tubikule ekifaananyi kyaffe kye batulowoozesa oba oliawo tutuuse kiboga kya Nkwanzi singa okutwaliza wamu ku mutindo gwe tujagala. Omukyala gwe tukyalidde era nyongera okumujjukiza nti ye nnamba emu mu bantu be tubadde tukyaliranga ekyamazima tuli bamukisa ffe omukyaza era naye obaoliawo okutandikirwako kyamukisa nnyo okubeera nti bwe tufunye okwogerako eri abakyala ekyo obadde okimanyi nti yegwe nnamba emu okukyazibwa ku Focus TV yange ng'omuli mukyala nkano mbadde sikimanyi naye neesiimye nti nze nsoose. So twe tukyagayagayamu ku nsonga y'obuvumu n'okwekkiriza mu baana ab'obuwala. Omuwala mubikkulireko omulage biki bibala ki byatunuulidde after y'okwekkiririzaamu bintu ki ebijjira ebigoberera okwekkiririzaamu. Omwana omuwala yenna gy'oli eyo
nanyo munnakyankwanzi wange abo bensinga okwagala bimanyi ebizibu byabwe biki ebiyinza okuva mu kwekkiririzaamu ekisooka you can prosper oba okulaakulana mu ngeri etya nti kati mu kutandikawo katugambe nga bizinesi eyo ebiseera ebisinga ate tetuddamu tunuulira bano asika wano ne wali oba omanyi nti saawa yonna bwe naava wano ngenda kukola nfuna ekikumi kyange ate manye bwe naakimanaginga ekyokubiri bodda mu byobufuzi nga bino bye tulimu bw'omala okwambala engatto zino n'omalirira ne wekkiririzaamu munnange ensi ekumanya ate n'ekuwa ekitiibwa they respect you because teweetya teweeruma ovuddeyo bamanyi nti kyokola okitegeera so otandika okulabibwa mu bantu abakulu n'oyitirewo ne mu bantu ab'ensonga nga mmwe kubanga singa tekwali kumalira Evelyn wandadde omwagaza ki ate mbadde sijja namunoonya that is toyina nnyo kyoba omwetaaza naye obuvumu n'okumalirira kuli oba oliawo nawe bwe bukuwadde amaanyi onoonye olabe ne Evelyn ono yasinziira ku ki asobola otunula mu kamera yange n'abakukyanyinyonnyola so obuvumu obwo omwana omuwala bye birungi by'osobola okugyamu nti ne woba otandisewo omulimu togulabanga mulimu gwokka wabula emikisa egigenda okuggulibwa ku mulimu ogwo mingi nnyo bw'oba osomye nako weekanga n'emirimu ng'egyo ku disitulikiti bwe gijja remember omukisa gwetanga akoze ki yeetegese so oba oliawo nga nagwo ogulabya guyiseewo mukama akusaasira n'oyambagala ekyaparish chief awo nga teweekuumiddewa eri emabega nnyo so abaana bawala baveeyo gye bali baleme okwekwatira mu corridors eyo n'aba hopeless yena n'abeerawo n'abanga ali stressed up saona n'alowooza bingi ebyo bikuleetera okutukokola kyotandikoze eki natandika okuddanika kati nze ffe tuli bakazi nze ndi mukazi first of all sijja kwogera naye nampuliriza naye Evelyn gwe balina okulabirako nti kati essaawa zino wonnengerera kokatwala kyankwanze NUP Evelyn babala ababiri abasooka akwata kyakusatu so omukyala bwa tomuzannyisa muto mu myaka nga bw'omulaba naye lw'okuba yavaayo gy'ali tewali yali amanyi Evelyn yes era tewali yali amumanyi naye mu mbeera y'okumalirira n'ovaayo n'obuvumu omwana omuwala okungula bingi abantu bakumanya people will respect you n'ekyokubiri woddanga mu families ng'ezo niwako osanga bakuwa ekitiibwa n'omwami n'akwenyumiririza namanya bw'alina omukyala ddala nga mukyala mumalirivu ate n'ekirala ensi yaffe gye twagala okuzimba abakyala tuprayinga kyamaanyi nnyo abo abaana bwala bwe bavaayo ne bayimirirawo mu kulwanirira ensi yaffe tuli bangi abakyala ate ng'omanyi ne mu committees ng'ezo ebiseera ebisinga tutwala ebitundu binene yes kati bw'osanga ng'abaana abawala abo bavuddeyo ne batuyamba ne batweyungako nga tebatidde bannaye muve mu kutya abamami abato n'abakulu buli lwe muvaayo mu corridors gye muli eyo bannange ne bana abatulemeddeko bajja kumanya nti tuli bakoowa ebyaddala era nkunga abaana abawala ku luno kino ekijja kino okiraba kino bannakyankwanzi muveeyo mulwane bwezizibirire yes mostira abaana abawala ebifo byammwe eggwanga lyammwe tukole bw'ofuna ekikumi amubalowooza politics is just money it's not just about money even ayina sente nyingi ze zimufudde kyali oba zimulese mu byobufuzi sooka omalire mu bwongo bwo manye nja tuka ekiseera nga sente siyina naye nina akagaali kange kajja kuntambuza ntuke wenkola ki wendaga tambula n'eddoboozi lye ayina emmotoka nenga maninja kutambuza manyi engeri gyekiri nti Evelyn kakati oli munambulera munnange nti ate emmotoka yange etulidde wali bwerere wiiki eno kankusponsalingeko ako weeyongere munnange n'okyusa nsi yo so abaana abawala mbeegayiridde bamami mwena gye muli temwetiiririra temwesirikirako temubeereyo ne mutya be mutya be basinga otutya ate ffe batutya nnyo n'okusinga bano kye balowooza so buli lwovaayo tukole ate tetunyooma mirimu wogusanze kasita gubanga siguli gwakwetunda maama wange kyapa kola 10 wetuviiridde okutuuka wetuli ffe twatandikira ku 0 wakamala okusoma olina okwesomesa tonaba kumaliriza tonyooma mulimu linda ogugo gwe wasomerera gujja kusanga gugokoze ki
gwoliko ng'olina ky'okola naye ate toweesibira mabega eyo n'osirikirayo bw'otyo ensi tejja kumanya ensi erina okutumanya ebitabo balina bibikula nga tuvuddeyo bali bikula ebitabo ne batusomako naye nga tukoze ki nga tuvuddeyo tuleme okusirikirayo abaana ab'obulenzi baate lumu batuuka mu kolona ono nga boobiraba bayonoona nnyo batwononera nnyo naye mbakubiriza abaana abawala abo omukyala naye gweyagala mukyala muyive ewaka si kyekyo so ka speedi kasukaali ako batuweemu akadde nawe oli wa bulenzi so ka speedi yes kuba omwana omuwala obwongo bunafu alimbibwa nnyo bingi newekanga ng'olumwatomedde yes tunulira at end of the day yakosebwa kuba mafaananyi nga nze njagadde ebintu kyasoma bwazaala yavaako ate nosigala nga gopushinga so abaana ab'obulenzi nyinza obutagaa nti ttima naye okwadmiringa okwo twetaaga abakyala abasomye really twetaaga abakyala ab'eddoboozi abajja okwogera so omwana omuwala olumu bw'azaala gwamu essuubi kyokka gwadde oyita girlfriend wo ate gweyagala asomye that is omukomeza wano wakomye tetuzimba nsi yaffe olwo anti kati tuli mu ngeri gye tusobola ozimbamu ensi yaffe n'engeri gye tunaagifunamu mukyala omukomezaawo senior 2 weeyongedde omaze university mukyala oyagala yasoma oli wamusiraanya eri byemu ebizibu ebitulemesa you're finishing up the studies omwana oli ayagala ki ekyokulya n'ekyokunywa so ne mudda mu ttagali oyo tuba tetutambuza nsi yaffe really so wakati awo abaana ab'obulenzi balina tuyambako abaana ab'obuwala honorable muyita honorable lwansonga nti ekitiibwa kye yayambala okulaga obuvungu bwe yalaga n'amaanyi gonna agajjudde gye ng'omukyala omuto kindagirawo nti ddala ekitiibwa ky'obhonorable akigwanidde eri abatulaba basebo ne bannyabo bavubuka bannanga ab'obuwala n'ab'obulenzi Evelyn Sebwana Comfortable mbatumira nnyo mbalamusizza bannakyankwanzi bannange bavubuka bannange tetwetuulirira groups tubutandikewo ate tubeere baamazima ate n'ekirala tukuuma obulamu ebiseera ebisinga moderator ntera okugamba abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala nti korona atuluma kirwadde weekiri kikyatuyuya kitumazeeko emirembe ne bavubuka bannange siriimu akyatuluma embeera bwe beeganye twambale ne tutaasa obulamu tulina obeerawo mu nsi yaffe ate tugenyumiririzemu tukuume obutonde bw'ensi tukuume emirembe mu maka gaffe basebo ne bannyabo tubeere balamu bannakyankwanzi mbagaliza birungi byereere mu kaseera kano ke tugenda otambula ffenna Evelyn gyali abatumira nnyo omukama abampeera obulamu obulungi neyanziza nnyo aba Focus TV mukama abongerewe mujja yes obadde n'omukyala Evelyn bingi bye tunyumiza okuva eri gye twatandikidde era amagezi mangi gakuwadde ebigambo bino ntera obagamba nti tetuli mu kukola kunyumisa ebyo ebikunyumira wabula tukola ebintu by'osobola okuyigiramu ng'ovudde mu kulaba comedy ng'ovudde okulaba entertainment eya kika kyonna ng'ovudde okulaba music video ng'omaze okulaba ebyemizannyo that is sports funayo akadde olabe ebintu bwe bityo owulire stories z'abantu bwe bati ezikuzzaamu amaanyi era ezikuzimba okubaako ekintu ky'osobola okuba ng'otandika mu bulamu mbadde ade Wilberforce Ssekimwe Muyanja obviously ku Focus TV yange kubadde era ng'olaba program Vubuka Kola tulinde mu video eddako nga tukukyaliza abantu abaffe ddala. Gwanga mujje gwanga mujje eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti bakuguka mu kukwata vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomesa bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi
jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate e Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Focus Group yange Learn, Work, Market, Sale.